Oluvannyuma lw'okuyoola ebirabo ebiwera mu kutikkira kwa bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo USPA bachampioni ba East Africa Ndejje University basuubiza okudda na midaali mu mpaka ezigenda okuyindira e Tanzania. Mu kutikkira kw'abazannyi b'omwaka ku nkuuka ya USPA eyali ku Imperial Royal Hotel omwezi oguwedde, Ndejje yalinako abazannyi bataano okwali omuzannyi wa volleyball w'omwaka ne badminton. Kooki bakoze omulimu ogumala ate n'abayizi bafunye facilitation yonna gye beetaaga. Kale tulowooza nti olwa motivation eri mu kampu abaana bano bajja kusobola okukola obulungi ennyo. Okusinziira ku mmyuka w'akulira ebyemizannyo ku ttendekero lino Paul Mark Kayongo, ttiimu efunye okutendekebwa okumala era erina essuubi nti yakukola bulungi mu mpaka zino. Ttiimu y'abazannyi 12 nga kuliko abalenzi 79 ate abawala 41 n'abakungu 20 be basitudde olunaku lwaleero okwolekera ekibuga Dar es Salaam ewagenda okubumugira empaka z'amatendekero g'obuvanjuba bwa Afrika ez'omulundi ogw'omunaana. Tulina match hopes mu teams nga football, zona volleyball, all the team events tulinayo hopes nyingi. Ndejje egenda kwetaba mu mizannyo egy'amatiimu okuli omupiira, basketball ne volleyball. Era yakukiikirirwa abazannyi ssekinnoomu mu mizannyo egy'enjawulo omuli emisinde, kalati, table tennis, badminton n'emirala. Tuzannyeko mu tournaments nyingi kati tetujja funa buzibu ne ba opponents abalala since yeno team bulijjo gye tutambula nayo yeno national team era tuli well prepared. Boba kapitani ba ttiimu zombi bagenze bagumu bagamba nti bwetaba entaanya n'ekikopo ky'omwaka guno baakukyeddiza. Frank Serugo, WSTV, Ndejje.